gye buvuddeko gavumenti y'eggwanga Uganda yeewola ensimbi obukadde bwa $600 nga mu za Uganda bwe buse 2.2 okuva mu banka y'ensi yonna okuzimba enguudo mu bitundu bya Kampala n'emirirwano n'ekigendo ky'okukendeeza kalipagano k'ebidduka akamazeeko bannakibuga emirembe. Leero bw'abadde alabiseeko mu Kakiiko-Parliament ak'ensonga z'obwa pulezidenti okwanja embalirira yaabwe ey'omwaka 2025-2026 abakungu ba minisitule ya Kampala nga bakulembeddwa minisita wa Kampala Hajjat Minsa Kabanda abaka babakunyizza ku nsasanya y'ensimbi mu pulojekiti eno. My proposal will be that let them give us status report over these roads, submit to us. Ababaka nga bakulemberwamu Sente wa Kakiiko Alex Byarugaba beewunyizza okusanga nga sente ennyingi ezalina okukola ku nguudo minisitule yazikosa ku bintu ebitali bya nkizo ng'okukola semina n'emisomo egy'enjawulo. Feeder roads ezigenda mu Wakiso nga ziyingira mu Sente, zigenda mu Mukono nga ziyingira mu Sente. Naye nga tusanze Sente weewaawo bakola naye nga speed gye bakolerako mbi namba emu. Ate ekyokubiri tusanze nga Sente nyingi baziteeka mu capacity building. Mu capacity building ate nga tulowooza nti simwe zandibadde zigenda nnyingi nnyo. Ebintu ebisinga obungi bivaamu nga tulaba tebiyamba muntu wa bulijjo. Kye tubadde twogera wali nti Sente bwe zigenda mu workshop endala nezigenda simanyi mu meeting endala simanyi nezigenda mu kifo ky'okugenda mu makubo mu drainage zino nezikola abantu ne baganyirwamu. Ababaka beewunyizza okusanga omutemwa gw'ensimbi esoba mu buwumbi 3 nga bakulu baseka mu kusasula abakugu abaebuzibwako abayite ba consultant nga kyokka minisitule y'emu enoonya ensimbi zeeteeka mu kukola enteekateeka y'okumalawo amataba teziraba. Find very pertinent department like drainage system is having a funding gap, and yet there are certain items like workshop are well funded. So we advise them to first go back and reorganize that sector. If they can reallocate the funds from those other issues like workshops, trips, they bring it back to drainage funding because akakiiko kaganya okukkiriza embalirira ya minisitule ya Kampala ne kalagira abakulu baddeyo bakyuse mu ngereka y'ensimbi eza banka y'ensi yonna baseeke ebintu ebiyamba bannakampala gamba ng'okukola emyala n'enguudo. Wabula minisita Minsa Kabanda agezezzaako okwewozaako nti naye ebintu ebimu abakozi ab'ekikugu babikola tebasuse kumwebuuzaako nga naye tabanna kyakusalawo. Muwinenga kubanga yali hands on ffe tuli eyes on maaso gaffe gabeerako naye yalina technicality ekwata ku ekyo ekintu okulaba nga kikoze eki nekikoda ne baba batabudde seminti oba musenyu oba kikyonna kyonna kyonna oba asphalt gwe bagenda okukozesa technical person oba ingine yamanyi kino kyebakoze kituufu oba kikyama oyinza n'okujjawo noga nti maybe kyebakoze kituufu naye nga ate yamanyi nti waliyo ekintu ekiri emabega waakyo. Ono agasseeko nti banka y'ensi yonna ebawola ensimbi ebateerako obukwakulizo obuvaako okuteeka ensimbi mu bintu ebitayamba bannakampala. Teeka ge bateekawo ti mulina okukola seminars zino, mulina okukola consultation eno, mulina okukola kino, mulina okukola kino. Kati nga tolina bw'osobola kigaa nti nkiganye kubanga bwe basayininga ebyo ebintu babiteekamu byonna mujja kukola ABCDE in a certain period. Kati osobola oba obiganye nga tebaze n'omuwa contract oba tokoze seminar report yaabwe gy'obaddiza nga ba World Bank bajja kubuza lwaki kino kye mwakikola bano balina okugenda ku benchmarking balina okukola kino byonna bibeera mu system. Kyokka ate Kabanda yavuddewo bubi n'omubaka wa Nakawa East Ronald bali mwezo balumiriza bannabyabufuzi mu Kampala nti be bamu ku balemesezza okukola enguudo nga balemesa abantu okuwaayo ettaka eri pulojekiti ku bwereere. The ministry does not involve political leaders in talking to the people to give right of way. I have roads where people are ready to give right of way, but they have never involved us. It's only the other secretary who got time to move around with me. People are willing to give us land, but the staff are not committed towards making sure that we actually go on ground. Know of some politicians also with cheap politics, they go and say you have to ask, and you know them, Mr. Honorable Balimwezi. I cannot mention them here, but you know them. They go behind us and tell people don't accept, don't agree. They have to give you money. Yet they know that what bank that does not provide that money. Frank Chiddu yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV Agalero.